Wabaddewo akasatiro poliisi essembabule bwezinzeeko essomero lya Pride Junior School n'etandika okusima omusingi okuzuula ebigambibwa nti addukanya essomero lino yasaddaaka omwana Nasuna Rita eyali yabula okuva ku kyalo Mayira omutwe gwe ne guziikibwa mu musingi gw'essomero lino ogw'ekibiina ekyomusanvu. Waliwo omwana yabula eyo Mayira bwe yabula eno ne wabaayo omuntu maybe ayamuwa amawulire n'agamba nti Headmaster weno yateeka omutwe omunakali mu ssomero lye oba ayinza okuba nga yoyo. Kino kiddiridde abantu abatannategeere kugenda nga basuula ebibaluwa bikiro kitwala omunaku ne basuulako ne ku poliisi nga basaba bayambe egendeya z'omusingi oba oliawo bayinza okuzuulayo ebisigalira ne bikola ng'ebizibiti. Akulira poliisi y'e Mateete Majeme Hamza yakulembeddemu poliisi era addukanya essomero lino Male Matthew bino olimugudde mu matu tabawakanyizza n'abawa olukusa basime omusingi gwonna okusobola okuzuula ekituufu. The said thing may be there. That is what we wanted. Or not. Abazadde abamu amaziga agabayiseemu olw'abantu ab'ettima abagenda bavumaganya amasomero g'omu kitundu kino nga ne Malezina aziyisa empalana z'abantu oluvannyuma lwa poliisi okusima n'ebuukayo buggo. Kiyinza okuba ku competition embi ey'amasomero agataagaliza n'abazadde abantu ab'omwoyo omubi oba ku nsonga endala ng'abantu balina omutima n'obutakkaanya nange bwe simanyi. Yezimbidde n'akola enteekateeka nti butale speaking again Osima Jeme ensonga eno aginnyonnyolako bw'ati. Yasaddaaka omwana omutwe n'aguteeka mu kibiina kya mulyango gwa P7 nga poliisi tukwatiramu etutuuka ku kifu tusima naye tewakisangiddwamu naye okunoonyerezako kuteyongera mu maaso. Mu ngeri y'emu poliisi y'e Mateete etubidde n'omwana ow'ennaku ebbiri gwe yasanze ng'asuuliddwa mu kifulukwa ng'obudde busansana. Omwana yasuuliddwa maama we nga oluvannyuma lw'okumala okuzaalibwa olunaku lumu. Omuzira Kisaanifa Nasuna agamba nti ebbu gye yaliwulidde nga likabira mu kifulukwa gye lyaggiddwa nga bw'annyonnyola. Nayimba wange ateeka amazzi mu kinaabiro jjo kati akomawo sipiidi angamba yanti Saala olowooza tebatusuulidde wano akaana yamugamba twala eri naawe ngaga nkize mpulira akaana akakaaba. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.